Omukulu Mathias Mpuuga bamuwa mission ya kumakinga sure nti ba bodyguards bonna abayize ekisomero Kyagulanyi Center mu abamalira mu kkomera nga bateekako emisango eminene. Bulenda bekiwandiika ekyo nti Mathias Mpuuga bulyo na confirminga nti kituufu edi mutwe ayine emmundu saako n'ebyambalo by'amagye era ateekeddwa kutwalibwa mu kooti ey'amagye. Era Mpuuga ayongeddeko n'agamba nti Mpuuga ekitono nnyo bateekeddwa okumusiba emyaka 20 ng'ekyokulabirako eri bafuutusojja bonna saako ne Kyagulanyi Center mu. Kino kinzizaako emabega nti Mathias Mpuuga yavaayo n'akola statement eri mukama we Yoweri Kaguta Museveni nti bonna abaana bonna abatambulira kuyiza ekisomero Kyagulanyi Center mu nti bonna bawo veterans abaali bazikubira mu Afghanistan abaali bakuba emmundu mu Afghanistan nti era essaawa era nayongerako n'agamba nti bwe kuba kudiiringa n'abaana batambula na Kyagulanyi Center mu oba n'abantu abatambulira oba ba bodyguards ba President Kyagulanyi Center mu nti balina kuba kwasaganya nga bannamagye. Oluvannyuma lwa information Mpuuga gye yavaayo n'awa Museveni n'agamba nti abo bonna banazikubako oba banazirwanako mu ggwanga erya Afghanistan nti bonna baakomawo bonna beegatta ku Kyagulanyi Center mu. Essaawa ya kakati bali mu kugezaako kupulaninga butya bwe bagenda okuteeka ku Kyagulanyi Center mu nti alina ebyokulwanyisa nti abadde avugirira obuyeekera mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa mention eri okufeeyiringa. Jjukira nti abaana bali baali bakuumidde mu makomera jjukira nti Bolivia Lutaaya, Bamachete, Basaanya, omukulu Balamu Balugahale yagenda mu kkomera n'atandika okubaperereza nti bakkirize emisango nti kituufu bakwatibwa n'ebyokulwanyisa. Naye ng'ekigendererwa mu kyo baali baagala baveeyo bagambe nti Kyagulanyi Center mu yeyalinga abawa ebyokulwanyisa ebyo era nga baali baagala tayimu etuuke Kyagulanyi bakwate abantu abo babatwale wa gye baali bakweka ebyokulwanyisa ebyo nga emu ku ngeri gye bayinza okutandika nga emu ku ngeri gye bayinza okukwata Kyagulanyi Center mu nti kituufu ye yalinga atuma abaana baneeno bakole obuyeekera ku ggwanga erya Uganda bakole obuyeekera ku gavumenti y'omumpembe General Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa ya kati Mpuuga okutandika okuvaayo okulumiriza edi mutwe nti alina pistol gun saako ne military attires bagezaako kuplantinga bagezaako okwagala kusiga kifaananyi nti olaba ono edi mutwe abadde n'emmundu ate olwo mukama we edi mutwe aba alina emmundu bw'aba alina ebyambalo eby'amagye ani yabimuwa kitegeeza nti mukama we Kyagulanyi Center mu yabeera yabimuwa kubanga engeri yokka Museveni gy'asigaza okulwana Kyagulanyi Center mu kulaba nga amuteekako gwa buyeekera kulaba nga amuteekako byakulwanyisa nti ebbanga lyonna afubye nnyo okulaba nga akimuteekako kiganye baali balowooza nti bagenda kukiggusiza ku baana bali be bavayo ne bata. Era mujjukira bulungi Ssaanya byonna mujjukira saga ya Ssaanya yonna Ssaanya bwe yavaayo n'akeralifayinga n'agamba nti Bobi Wine tabangako na byakulwanyisa yali ayye omunnyo mu kiwundu era awo mention we yali efiiridde. Olivia Lutaaya bwe yavaayo n'agaana okutuukiriza be baali bamugambye ne bakitegeera nti Ddiiru yali ekoze eki yali efudde ate abaana kasita bava ne babakiralifayinga oba abaana kasita bava ne bategeeza eggwanga nti kituufu baali bakake bakkirize emisango gye batazza ne kabanga kaweddemu. Kakati ensonga lwaki Bamachete abaasigalayo abaagana okupuyidinga guilty lwa nsonga nti baagana okuvaayo okugula eky'omukulu Balamu ekyokujja okulumiriza Kyagulanyi Center mu nti alina ebyokulwanyisa. Kati essaawa ya kati Mpuuga gwe bawa mission eyo jjukira nti Mpuuga waliwo omusimbi gwe baavaayo ne bamuwa bagumuweera sayidi z'ebuziga naye ng'omusimbi ogwo gwali gwakukutula mu kibiina kya NUP. Mpuuga bw'atasobola kukola kintu ekyo kye baali bamuwadde bw'atasobola kutuukiriza mission eyo baasala Museveni ne mutabani we Muhoozi balina okumuwa mission endala ey'okulaba butya ow'okumakinga sure nga bateeka ku Kyagulanyi Center mu emisango egy'emmundu saako n'abo abamutambulira ku lusegere era ng'essaawa ya kakati Museveni ali mu kufuba okulaba
nga kkooti ey'amagye esigalawo kubanga bali mugezaako kuteekateeka butya bagenda okuteeka Kyagulanyi Ssentamu bagenda okumuteekako emisango gya treason. Baagadde okusooka okukikola basooke bakwate baneeno bali mu kwagala kusooka kukikola bakwate bonna bamutambulirako ba bodyguards be bonna then nga eno parliament bwegenda maaso n'okufumbafumba ekintu kyayo okwata ku ssemateeka okugyamu akawaayiro kali eri aka92 akakugira parliament obutageza okusaza mu Supreme Court kyebere esazizaawo. Jukira nti Supreme Court gye bavaako emabega kaawo yavaayo ne stoppinga kooti y'amagye okuwolesa ba civilians bonna mu kooti eyo. Ate Museveni yali tayinza kukikirizamu olw'ensonga nti ye weapon yokka gy'asigazza eri ba opponents be kubanga byonna byonna by'okudeployinga amagye byonna abikoze biganye nti n'amagye agaali gatavavaayo agajja ati atuuka ogajjayo naye bannayuganda baamulaga nti bo balirwedde okufa n'obutanyaga okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe. Kati Museveni yasigala mu mbeera nga mu buli ngeri yonna alina kuvaayo okukwata abaana abo ng'abateekako misango gyaki. Bino eno Mpuuga okuvaayo okulumiriza nti Eddie Mutwai n'emmundu eringa ntandikwa ey'okuprepayinga bannayuganda nti saawa yonna Bobi Wine bagenda kube bamuteeke mu kkomera bamusimbe mu court martial nti kituufu abadde ayina ebyokulwanyisa era abadde avugirira obuyeekera mu ggwanga erya Uganda. Mu ngeri y'emu Balamu Balugahale akyagenda mu maaso n'okutambuza fayiro mu bitundu eby'e Masaka ku butya bwe bagenda okuvaayo okubulakamairinga Akireewo Kivumbi Gaddafi saako ne Simaati butya bagenda okubatakinga ku misango gy'abasibe ababiri abali mu kkomera e Masaka be baasiba nga beekuusa ku misango egy'emmundu. Abasirikale baavaayo ne bagibwa mu kkomera eryo byonna Lumbe yavaayo naye bagamba naye nga byonna Balamu yagezaako kubifurayizinga kulaba butya bagenda okwasaganya Akireewo Kivumbi Anuwa Mutwe okulaba nga bateekako ogw'emmundu. Kati still era ne Mathias Mpuuga era kyavuddeyo okukola ekikulaga bajja kuba bagambe nti oluvannyuma lukwata ba bodyguards ba Kyagulanyi Ssentamu bonna ku misango egyekuusa okuba nti basangibwa n'emmundu then ne Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna agenda kuvaayo akwatibwe atandike okutebya ku butya emmundu bwe yatuuka okubeera n'emmundu. Okitegeera ku butya bwe yatuuka okuba nga ayina emmundu eyo ye mission ya Mpuuga gye baamuwa oluvannyuma lw'okuba nti yalemererwa okukutulamu ekibiina. Sente Muhoozi ze yamuwa ne Museveni ze yamuwa ze yabaweera ebuziga okwali omukulu amanyiddwa nga Sseggona omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwampale n'Empuuga kennyini nga ye yali akulembeddemu ekintu ekyo. Oluvannyuma lw'okuvaayo okufeeyiringa mission eyo okugwa obutaka okutulamu ekibiina kya NUP Mpuuga yasalawo okukakasa bakama be nti ngenda kukola ekisoboka kyonna Kyagulanyi Ssentamu tubalenga tumuplantingeko emisango. Jjukira nti Mpuuga alina olwedde akakukuke ak'okumujja ku bwalida of opposition saako n'ak'okutta political career ye oluvannyuma lw'okuba nti bamuyisa akazingonyo mukama ne beesanga nti alina bye yali alidde. Okitegeera olw'okuba nti yalina bye yali akoze ki olw'okuba nti yalina bye yali alidde essaawa yakati Mpuuga baamuwa emmundu era Mpuuga atambula n'emboni naye si munnamagye. Mujjukire bulungi newalino gy'oli abalamu buddayo ne weetegereza mu butambi bwe tubadde nga tukola emabega nti Mpuuga oluvannyuma lwa Ssegirinya okufa lw'okufiira e Lubaga nti Mpuuga ye yasooka mu ddwaliro. Mpuuga yalina pisto. Okitegeera Mpuuga yalina pisto. Wesooka weebuuze Mpuuga pisto Mpuuga atuuka ty okuba nga alina pisto nga si munnamagye ye suspect namba emu yandibadde asookebwako. Naye ekyo tetujja kukivaako oba tetujja kukirwako olw'ensonga tukimanyi bulungi nti Mpuuga baani baakola nabo era baani baakolera. Kati ekya Mpuuga okuba nga alina emmundu tetujja kugifuula nnyo nsonga kubanga baakolera be balina amamundu kitegeeza naye aba asobola okubeera n'emmundu mu buli ngeri yonna. Oyo ye Mpuuga. Mpuuga baamuwa full access kuba byokwerinda nti ate obutobi order muleete oyo. Abaana bangi nnyo abakwatibbwa mu Masaka
aba NUP naye nga Mpuuga yatowa order nga n'omu ku bo ye Miguna newankubadde yavuddeyo n'ateebwa. Abduction zonna ezigenda mu Masaka ezigenda maaso mu Masaka naddala eri abaana ab'ekibiina ekya National Unity Platform mu Masaka saako ne mukulu neyo simanyi ewa Bedi Bwampale bonna Mpuuga mission gwe baagiwa kulaba butya gwe bagenda okukakkanya Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda naye nga okumukakanya mu Buganda mugenda kubamu okuwamba abaana saako n'okusiba ku kibiina ekya National Unity Platform nti kibiina kyabajeekera era singa Kyagulanyi Ssentamu nabo ne bamukwata ne bagamba nti simanyi yeekosa ku misango gy'obujeekera kitegeeza nti Museveni ajja kuvaayo astopinge ekibiina kya National Unity Platform obutabaako kintu kyonna kibagezaako okukola. Navaayo ne bagamba nti yemu ku mission gye batandika nayo guno omwaka ku making sure nti Kyagulanyi Ssentamu akalulu akajja aka 2026 takabeerako n'omulundi n'ogumu. Ku mukutu gwa House Media nja kusaba waggulu awo waliwo kalinki mobile waliwo kalinki kakwate muka kutwale ku YouTube channel yaffe kati ate nawe ali ku YouTube channel ngoleba video nga tonaba ku subscribe nga wansi waliwo akagambo subscribe kyokka ate the same time waliwo n'akadaako kati kiliki nga ne mu kadaako buli video ne giteekayo obeera ofuna notification yaayo video bwo osobodde giwe ekigalo etambule yeeyongereyo ate n'ekirowoozo kyo ky'amakulu nnyo mu mbeera gye tulimu ey'okuba nga tweteekerateekera akaluka 2026. Respect in all aspects. Naye nga Mpuuga tubeere aware byonna mugenda kuba mu bikole naye enzikiza ekwata nnyo ng'obudde bunaatera okukyakagamba ku nkaagala nnyo ate era Mpuuga njagala obeere aware ku kino teriyo Museveni gwe yali awadde mission n'amuleka ayine bangi Museveni bawadde mission olumaze okuzituukiriza n'abajja mu bulamu bw'ensi. Mpuuga byonna byokola how guarantee are you nti bw'onoomaliza mission za Museveni igwe agenda kulekawo yine kitegeeza naawe aba alina kujjawo bujja naye byonna mu bikole naye musaasire nnyo ku bantu be mujja ku famire zaabwe. Abantu be mupangira okuwamba balina famire zaabwe balina abaana be balabirira. Mpuuga oli musajja muzadde ofa kine Kyagulanyi Ssentamu ofa kine NUP era gwolowooza bino byonna bw'onoobikola at the end of the day ani agenda okubeera wiina era ani agenda okubeera omuwanguzi mu kino kubanga ffenna ensi etulaba naye gwolowooza ani agenda okubeera omuwanguzi after all this after ng'omaze okusibisa abaana after ng'omaze okuttisa abaana nga bwe wakikola mu 2020 bw'avaayo n'olya mu Kyagulanyi Ssentamu olukwe ne bakwata abaana bonna e Kalangala ne babasiba almost emyezi 6 ne ku mulundi gwa kakati sawa yakati era ojjeyo obwala oli mukulu na Kyagulanyi Ssentamu naye walozeekawo ne weefumitiriza ne weebuuza ekibuuzo nti after bino byonna ani agenda okubeera wiina era anaabeera wiina kiri kyagenda okuzzaako tukize tugane singa Kyagulanyi Ssentamu abeera wiina ku bikole byonna by'okoze Mpuuga kigenda kuleka waggwe nga ggwe abakozesa bayinza okuba balina gye baddukira gw'oyinza okuba tolina gye wakuddukira kyekikulowoosa nti eggwanga bwina balikyuse Mpuuga bajja kuyambako okudduka sitiyo eyo ojja kusigalawo obeera accountable ku bikolobero byonna byobadde ng'ojja okola ku bannayuganda akomata kuumira mpeera respect in all aspects.